yekweka ekimwekwesa si nsolo mpologoma si njovu oba ensolo ez'omu nsiko nti ze zimulemeseza zimuteeze ze zimulemeseza okufuluma enju wabula nga atya nalina kasente naye naggwamu bajja kuseka mataka golajani anobba buli ttaka n'ovumulula ebizimbe ebyenkananga Titanic n'ebirala obunene bw'olifa toligenda nabyo bajja kukuteeka mu bitooke oliba tonda kutukako na nsingo ng'abamu ku bantu abali bakyasinza obutakwagala babiwasiriza mu bakazi baabwe ntunuza mu kamera gwe atannakula kankubulye kwa naye naliko omuto nga nakula myaka naye ng'ebirowoozo byange bito kankubulye ekigambo kino essanyu terisangibwa mu sseereza ogenda kufuna kubanga bw'olemerako n'okola ennyo ogenda kuzifuna naye kankukakasa obuweereza buno buyimirirawo na kutunda bintu bwebiti crafts zino tuzikolera wano mwe baganda bange ne zino zenyambadde zonna tuzikolera wano abaana bano be bazikola so bwe tutunda ebintu bwebiti tufuna school fees tugula emmere tufuna obujjanjabi tusasula bills za wano n'okwongera okulabirira abaana bano nsaba mukama mwabatannategeera mugaso guli mu kintu kino akibategeeze mwongere mutuwagire era nonno tusiiga ebifaananyi nga kiri ekiri emabega olina omwagalwawo oyagala omupepetta tumusige mu portrait kyangalo oyagala musurprise nga mujje mutubeereremu bannanga obuweereza buno sibusobola nabwe twegatta tusobola obuggusa waliwo olw'embeera wano embula okugwa eddalu naye nga tesobola kuvaayo kubyoleka erinsi ng'emmere eweddewo bills zifuse bills ekifo kifunze naye nga muntu nga buno gwe mugana we bw'onnyamba n'okagula ku mitwalo 2 oba 3 ate nno oba onnyambye kinene nnyo baganda bange abaana bano be bakola ebintu bino omwana akola agatto kano yava ku luguudo emyezi 6 emabega omwaka gumu emabega emyaka 2 emabega Katonda namukolamu omulimu guno buli bw'otuwagira oba otusobozesa okujja abaana balala ku luguudo naye kennyini n'okumuwa essuubi okumulaga nti obubbi bwe yalimu bwali tebukola makulu keweekoledde bw'oba okalya amagumba ogasuula mu mulyango so baganda bange tube basaale nnyo mu kuwagira ebifo nga bino mutuwagire Rabon Charity Foundation ebeerewo ereme butagwa kubanga nze ng'omuntu sigisobola enzito nnyo ate n'abannaffe bangi nnyo abakyetaaga obuyambi gwe munnange atugoberera nyongera okukulamusa era nyongera okukulisa ennaku zonna zoyiseemu emabega ebiseera ebisinga ebintu bisobola okuba nga si byangu naye wali mukama naye wali ekisa kye ebizibu fate nayo tubiyitire ebyangu mu Yokaana oba John 15:12 Katonda mukama waffe yatwagalira obwemage yatukuutira okwagalana nga ye bwe yatwagala ng'ayita mu kuwonya abalwadde okugabula abayala n'okubudaabuda abo abaali balina okutaataaganyizibwa mu bwongo okubazza engulu abaali baganye okuwona nga bamaze emyaka mingi nnyo nga bali emabbali w'ekidiba bwe yabalaba teyabalinda kugwa mu kidiba yabagambirawo basituke batambula olw'omukwano ogwo gw'ayina omukwano ogwo okugamba gwe yatuyinako nga kitaffe nga taata waffe bangi batambula abayala bakkuta mubiri n'emwoyo ekyo no kitulaga ki bwe munnanga ngoberera era atulaba okwagala tekulina kuba kwabalondemu wabula kulina kuba kwaffenna tetulina kusinziira ku bunafu bwa mbuto zaffe na mitima gyaffe minafu tugambe nti oli ayina y'ayina okuwa tewali muntu mwavu nnyo ekitagambika atayina kasobola kuwa munywanyi we gwe muganda wange nkujjukiza nnyo nti naye esaati emu gy'oyina gy'otayambala ng'oggyeko eyo gy'oyina ku mubiri
ate era osobola ogiwa munnaayita obute. Lwaki tulinda bannaffe okubajuliza enkya oba luli ng'ekisobola bataasa leero? Lwekiri bwe munnange ayagala okwambala nkujjukiza nti K Fashions awo ku Nabukeera be balina ansa z'ebyokwambala. Bakyalire batuukirire baddemu ebibuuzo byonna by'oyina ebyotolera kwambala. Bwayagala okunyumanga nze okuba smart, oli muyimbi oyagala kukola video, K Fashions awo ku Nabukeera bakyalire tojja kwejjusa. Ebyolususu byonna mbeera ntya wano nesitakuzigirira webabi kwegamba wali nsibuko ya ddagala zaabyo. Endwadde z'obususu nnyingi nnyo ekitenkanika, ate omuntu alina olususu ne confidence egenda. Gwe muganda wange saagala oluzinge confidence lwa lususu lubi. 7 Stars Beauty World opposite Prayer Paris bakyalire balina ansa nnyingi nnyo. Bajja kusomesa olususu lwetagisa ki, lwaki lufuufuuka, lwaki lubi, lwaki liri bwe lutyo. Ate n'olwo era bakuwa eddagala liruvumule kugamba otambulire mu nsi y'abamanyi ku byensusu. Kasitoma ye mukama waabwe. Bakola delivery, bwakubira essimu ekizigo bakituusiza ddala ku mulyango gwo. Beeyune oyagala ebyamasanyu, Reserve Forest Resort ogyewala otya? Oŋŋamba otya nti ddala omanye engeri gye bakubamu pata, engeri gye balyamu sente nga tokyaliddeko ku Reserve Forest Resort. Kyekifo kyokka ekitambula n'omunaku, era kyekifo kyokka ekitoola ekimu eky'ekkumi ekyensi mu butuufu bwakyo. Be bantu abagamba nti buli sowaani y'emmere gy'ogula feno tutoolako akasente akatinitini, ate olwo ne tukaddiza ebifo nga bino. Ebifo bino ebikuŋŋaanyizibwamu abaana b'ensi, ensi be yali yagabana. Bonno bayimiridde naffe ekiseera kyonna, era buli kampeyini yonna gitutandika bagyenyigiramu direct ewatali kutuma oba kujuliza. Ebifo ng'ebyo muganda we bye binyuma okuwagirwa, bye binyuma okubeera mu nsi yaffe, era bye binyuma okukwatirira bitambule. Gwe muganda wange ali eri mitala w'amayanja, wandiyagadde okukomawo owummulemu, wandiyagadde okukomawo stress oje naazeeko, jangu ku Reserve Forest Resort ofune ka VIP treat. Fe tugamba nti buli ayingira mu kikomera, buli asala gate mu security eyawaggulu ennyo afuukirawo muganda waffe ekitankanika. Mukama bawo omukisa. Gwera muganda wange ali eyo, omugejjo ogukuli bubi, owulira olubuto buliwo, kwegamba bw'oyimirira oyagala ateggwa kigwa olw'olubuto olunene. Gendako ku muganda wange toseka, abantu bali eyo balwadde. Omugejjo ogubamalawo bw'ayimirira bw'ati ate agwa bugweri olw'olubuto olunene. Genda ku Myonyo Fitness Sport, ayo wa mukanda waffe, mukama waffe, taata waffe, senior citizen salon yatandikawo ekifo ekyo. Ekigendererwa kye tekyali kukukola magoba, n'oluvannyuma lw'okukola ennyo ensi eneemwagala nnyo ekitenkanika yasalawo agiddise. Ye n'agamba nti kasente akasaamusaamu bw'onajja osobera ddala okwegatta ku famire ennene ekitenkanika. Famire erimu abantu abajagujagu abagezi era abaagala ekitenkanika. Tuyina akademe, jangu tusale ffenna omugejjo, jangu tutuuyane, jangu olwanira obulamu. Akademe yaffe ey'obwana obuto ebaawo buli lwa mukaaga ssaawa 2 paka ku ssaawa 5. Ogamba otya nti oyagaliza omwana wo nga tomututeeko ku Munyonyo Fitness Sport omukugula eby'emipiira. Era akademe yaffe ekwataganira ddala ne clubs ez'enkizo. Kakati nno proof eri nti ate kati wano ndina omwogezi wa Express, ekitegeeza nti ndina omuntu omutuufu era omwana wo bw'ajja ku Myonyo Fitness Sport n'asanga abantu nga bano bwe tukola nabo, kyangu nnyo okumufunira kiraabu ennene. Tosobola kuyisa mu Express maaso, ze zimu kiraabu eŋŋundiivu wano era ezikyasinza okuba ez'amaanyi. Jangu omwana wo kugamba atrayininge ng'ate alina n'emikono n'amaaso amatuufu agamutunuulira, oleme kwejjusa. Weewaawo nze nzikiriza nti okuwaayo ly'eddembe erisooka mu bulamu. Okuwaayo kwegamba kye kimu ku bintu ebitikkula
obukyayi n'ennyiike ku mitima gy'abantu nze buli bwe mpaayo nfuna eddembe. Puroguramu ya leero tuyise wano bwe muganda wange yayambala ekkooti z'ettima n'obukyayi kiki kyogoba okifunamu ki? Osanga osobola kitubuulirako kko naffe either tukwegombe oba tukuwabule. Nkulamusiza nnyo so mukama wange naye nkulamusiza bitandikira bongo webala tukongera kumpa mukisa mukama akumpere omukisa. Kulikayo gy'obadde otambuliddeeyo banga ddene abantu babadde baŋŋamba nti lwaki tokomyawo seeka bagenda naye ng'ate ebiseera ebisinga nkulaba ku TV ng'oli mirimu gye express oyogerera express neŋŋamba nembagumya ne bagamba omusajja luliba olwalikomawo kakati nkwina mu nju era maama Matthew ndowooza okusaba kwo kuddiddwamu seeka bagenda muyina leero. Embeera gy'oyise bitambula bitya ensi ekuyisiza ekyo kyemmanyi bannaffe bangi bali eyo ng'ebayuzaayuziza ekitenkanika beetaaga ssaala nakubumbirira ensi yakakati si nnyangu gwekuyisiza etyo egyo otambulidde biki by'olabye era bipyaki by'otulabyeko gye tutabadde. Twebaza mukama Labongo nti Katonda ate nate addamu essala zaffe n'atandika okutufuula bize. Ffe twali bize mu ntandikwa twalina ennyiika y'amaanyi ku mutima twali tetwagala bantu era nga tumanyi ndowooza ensi yatugabana Katonda n'atwerabira twatuuka n'ekiseera nga twebuusabuusa nga twebuuza ddala Katonda gy'ali. Naye waliwo era abantu abayimirira ku maviivi gaabwe ku magulu gaabwe oba ne batuula nga tutudde wano ne batuzzaamu amaanyi. Si buusabuusa maanyi ga kigambo Labongo, ekigambo kirina amaanyi era nsooka nga neebaza Katonda ansobozesezza okuba bize wadde nga neetaaga nnyo Labongo Charity Foundation kuba mmanyi obuvubo bwayo gyevudde mmanyiyo ate ne gyegenda wadde wayinza okuba olwabuusabuusa naye nze mmanyi nti Labongo Charity Foundation kyekimu ku kirabo ebinene ennyo Katonda byawadde Uganda mu 21st century. So bwe mbanga nze nsobola okufuuka bize nga nali masiikini, I was homeless at the age in my early 20s nali homeless. Kitegeeza nti buli omu asobola okufuuka omuntu ow'enjawulo, buli omu asobola okugaba, buli omu asobola okweyisa obulungi, buli omu asobola okugatta ettaffaali eddene ennyo erirabibwa n'amaaso agalimu ettaka n'agatta ku nsi eno. Tulina emboozi gye tugenda okwenyigiramu olwaleero. Nze nkimanyi buli muntu atugoberera oba ali mu Uganda wano oba yabuka n'agenda ebweru okunoonya ssente oba yafuna obutuuze mu Canada oba mu America, nsaba mukube n'obusimu mu bifo eby'enjawulo mugambe abantu batuule batugoberere kubanga tuzze bwe ntandika okwogera ku kweyisa obulungi nkangula ne ku ddoboozi olidde. Olwekyo mbadde nsaba buli omu atuule atugoberere olunaku olwaleero kubanga kye kiseera tugatte ku nsi Uganda. Ze nkoze research ku nsi ezaakula ze mwegomba ze muyaayaanira buli lunaku okugenda okubeeramu nenna kizuula nti zino ensi zaakula kubanga abatuuze baazo baatuula wansi ne bagamba tukoze tutya okulaakulanya ensi zaffe. Naye kati ffe obuzibu bwe tulina tulowooza nti kati Labongo mulabe wange oli omwana ali ku kamera mulabe wange buli gwolaba omwekengera twerabidde nti ensi Uganda nsi ensi Uganda ye family yaffe nnene esiga ku nnyumba gwe wootudde gwatulaba awootudde mu sofa awootugoberera ene Uganda nnene okusinga ne family eyo. Oyinza okuba ogyagala nnyongeera ennyama ggwe gye wagabudde ku Easter yabadde y'abaana bo n'abantu abatonotono boolabako aboolubatu. Nejjukira nti waliyo omwana atalina mwasiriza ali ku street e Kampala ejjinja oba embaale oba ebundi bujje Kaseese naye yonna gy'otatuukanga waliwo omwana atebajanye ng'abaana be bebazaanye ku lunaku olwa Easter. Lwekyo mbadde mbasaba, let us make kino kankiteeka mu lulimi Lunnyannyimbe, let us make Uganda a priority and we should think that Uganda is a country tulekerawo giddukanya nga bwe tuddukanya right now. Onoonsonyi okukangula ku ddoboozi but that is seeka bagenda kubanga ensonga gye ngenda okwogerako olwaleero njeekakasa tukooye okubeera mu ggwanga eriringa bwe riti. Mukama wayo akazinda lukaaga. Weewaawo njagala tusinzire mu John 15:12. Katonda bwe yatwagala ennyo yatukuutira okwagala bannaffe. Katonda bwe yatwagala ennyo yakijja mu bigambo n'akiteekako ne mu bikolwa. Yawonya abalwadde, yagabula bamasiikiini, abo abaali bafunye obulemu mu ntegeera zaabwe yababudaabuda n'abafuulira ddala abajja nate. Ekintu ekyo kitulaga ki? Akabonero ako katulaga ki? Era gwe bw'ofumiitiriza
kiki kyofuna mu mbeera eyo? Kati Katonda yatwagala nnyo n'awaayo omwana we omu bw'ati Yesu Kristo. Abantu babadde mu kusiiba ennaku 40. Ndi musanyufu nnyo nti abantu abamu abenyigidde mu kisiiba ekyo bakivuddemu nga bafuusa abantu eb'enjawulo. Katonda oyo gy'ali, nze nina obujulizi nti Katonda gy'ali. Ssebukkiriza nti Katonda gy'ali. Katonda naawe gwali awo ali mu ddwaliro alowooza nti olwadde nnyo okusinga abalala. Katonda gy'ali era ensonga lwaki okyali mulamu. Kakati nno oŋŋambye nti ki kye tufuna mu ekyo? Katonda okuwaayo omwana we Yesu Kristo n'akomererwa ku musaalaba n'atufiirira. N'omwana we bwe yajja ku nsi ebiseera byonna bye yali ku nsi yabimala atulaga nti omuntu n'omukwano n'okuwa bya muwendo nnyo ekitenkanika. Era bw'otunuulira obuweereza bwa Yesu bwonna bwatambulira ku bintu ndowooza nga 4. Ekisooka ku byonna kwali kwagala. Ekyokubiri mu kwagala kuli omuntu yenna ayagala ayamba, teyeerowoozaako yekka. Okitegeera? Kakati mu buweereza bwa Yesu bwonna omwana wa Katonda yasindikibwa. Minisitule yonna yatambulira ku kintu kimu, kwali kwagala. Kati njagala mbuuza omuntu atugoberera olwaleero, gwe mbutuufu omutima gwo guli clean? Oyina omuntu gw'oyagala? Wabadde otandika wagambye tuwaliwo omuntu alowoozeeyo nga yalowooza talina kyalina tasobola kugaba, naye ng'ate alina essaati gye yalekerawo okwambala emyaka nga 2 emabega oba omwaka nga 1 emabega, takyasobola kujambala. Takitutte kasasiro gyokya, tagijje mu nnyumba ye, obula era naye alowooza talina kyalina era tasobola kukola ki? Kugaba. Naye nze kantandike bantu nga nkugamba nti tutandike omwaka guno, we are in April. Omwaka guno tuguweeyo nga gwakuwaayo. Wadde nga tutandise ebbugumu ly'ebyobufuzi ne kere y'ebyobufuzi, buli omu yeeteekateeka agende yeesimbewo. Byonna tubiteekateeka. Naye mu byonna oba ogenda okusaba abantu eyo gye wazaalibwa, obanga ozze ku ntebe ezimu ku nnene mu ggwanga, kampeyini yo yonna gitambulize ku kigambo kwagala. Katutandike guno omwezi gwa April, buli omu agabe kyalina. Abantu bangi mikwano gyange nfanfe abamu bankyawa. Abankyalirako wano bamaliza baŋŋamba nti metaniki tuwe ku ssente, abalala nga bagamba metaniki tubulire gyojja ssente ezibeezaawo abantu bano. Nenkugamba abamu nembeesonyiwa, abalala nentwala obuvunaanyizibwa okubannyonnyola nti essowaani y'emmere gye muli abantu 5 era essowaani emu gye musobola okulya abantu 8. Okwagala tekulina ttandika nti olwokuba kulina siponsa emabega, ne kulina ttandika olwokuba emitima gyaffe kugamba gikiwulira muli. Bannaffe bangi nnyo bankubira esimu baŋŋamba nti weebale nnyo ogwo omulimu gw'okola gwa ttendo, naye naye kansabe Mukama ampe ssente nkyalireko ku bantu abo b'okuumira awo. Ne mmubuuza nti owaaye ddala olinda ssente ziwera ddi? Ne kaniige n'ak'Enkumi 3 okukagula n'okaleetera abaana bano betufiishinga okubajja ku siti nga bali mbigere, nako kabuze era olinda Mukama akuwe ssente? Tuze tutambulira mu nsi ey'abantu kwegamba abeesuleyo ogwa naggamba okubudaabuda obwongo bwa bannaabwe. Ebiseera ebisinga nabadde nina program gye nakoze ey'ebutabika. Nagenda ebutabika for the first time, bye nasangayo, bye nayigayo ne bye nalaba. Munnange oli najja mu comment nabadde nkubiriza nnyo abagagga okuwa nti bannange abagagga mwe baganda bange balina ebikomera mulekerawo okwesibira mu bikomera ne mulowooza nti muli seefu. Ebikomera ebyo abaana bammwe bye bali bibuuka oba ne babiggula nga temukyalina maanyi gabaziriza kubiggula, bajja kugwa mikono gy'obwana bwe mwagayaliriranga buboonoone bubakoleko ebikolobero obumu bubatte n'obatta. Ne bagamba nti omulimu gw'okubudaabuda eggwanga lyaffe gwandibadde gwaffe ffenna, tegulina kuba gw'abalonde. Munaba abagagga abalowooza nti bannaggwe edda nagwo bagwenyigiremu, kubanga nno ate bo akibayamba nnyo okuba seefu. Munange omunaŋŋamba nti Labongo weesonyiwa abagagga, by'obagamba tebajja biwulira.
bo bannaffe baafuna ssente kyaggwa. Komenti eyo yali ku programu ey'ebutabika nanga nti abeesonyiwe bo baafuna ssente kyaggwa ne bona bagamba otya tebajja kuwulira. Muganda wange ddala abagagga baatuuka kweyo levo era obugagga kitegeeza butagaba abamu. Kakati mukama wange webanyi webalire kakati waliwo ekintu kyentera okugamba abantu nga ndi ku programs ez'enjawulo oba nga nkuŋŋaanyiza abantu nga njogera nabo ne ŋŋamba nze ekirubirira kyange nduubirira emyoyo nga 30% ku bantu abakulu abategeera omugaso gwa ssente ne meaning y'ekintu kye bayita maturity okukula. Nze bwe mba njogereyo nga nzize gye muli mu community neetaaga abantu only 30%. Bwe mba nkuŋŋaanyiza abantu 100 neetaagako abantu only 30 abategeera kyenkola ki obuweereza bwange. Ensanvu esigadde tebagenda kuntegeera. Kati nabonka nkutereezeemu wano ekyo ekigambo kiwayogera ekyokukubiriza abagagga wakyogera mu butuufu bwakyo naye ndowooza ky'otalowoozaako kyenjagala otandika okulowoozaako. Genda maaso ng'oyogera byonna byoyogera mu bantu abakugoberera abakuwuliriza. Ku bantu 100 maybe weetaagako abantu nga 4 ku 100 kubanga obuweereza buyinza okuba bunene okusinga ate ku bwange. Olidde so weetaaga only 40% of Ugandans abakuze abali above 18 years abalina okuwuliriza. Abasigadde in fact abagagga abasigadde the other 60% ng'oli bwe yagamba mu comment section na commentinga tebaagala kumanya. That is the world we live in. Even when you go to America era bwe kiri ne boogenda Dubai era bwe kiri ne boogenda we era bwe kiri. Kati gwe sigala nga tugwamu maanyi ng'oweereza ng'oyogera ebigambo byo mu bigambo byonna byoyogera waliwo bagenda batagenda kuwuliriza. Nati bano baseka bagenda bajja kuwuliriza era bagamba omusajja labongo alina ebigambo byayogedde katubeeko kye tukola. Togwamu maanyi ng'oyogera ebigambo ebyo. Sigala ng'oli Shefadi ayina endiga z'otunuulira z'olunda mu ndiga ezo era wabaamu endiga ku 100 ziri ensanvu ziyinza okubula. Olidde naye era togwamu maanyi kusigala ng'ozinoonya kyeyayogera kituufu. Abagagga bagaggawala ne bakoowa nnyo naye waliwo ate abagagga bakyali abalungi. Ffe ababeera n'abantu aboogera nabo tukimanyi nti mu Uganda mukyalimu abantu abalungi naye olw'okuba tebalina muntu labongo abatuukira n'abagamba nti wali badde okola booti n'abaluŋŋamya nabo beesulayo gwa naggamba kubeera bali bize banoonya ssente n'ebintu ebiringa ebyo. Kale togwamu maanyi sigala ng'ogenda mu maaso okutukubiriza nti seka bagenda wali badde okola kino twali badde ne tukola kino pira gwa Uganda gufudde abantu bakyagala kuyamba anse egudde eddalu n'ebintu ebiringa ebyo. Wano you live once you die once mu nsi yonna. Genda maaso n'obuweereza bwo ate ojja kuva ku nsi n'abalala bajje. Oyide mukama wange wansi wakawaayira awo kennyini seka bagenda essanyu erya nnamaddala liriddawa liri mu kukuŋŋaanya ssente nnyingi. Gwe ensonga eyo giraba oti essanyu erya nnamaddala liriddawa. Mbadde nsaba ontangaazeemukko bwe tuba tunoonya essanyu ddala essanyu erya nnamaddala liriddawa. Kakati olaba ndi omu ku bantu ab'omukisa nti mukulula bongo nzize nkugoberera okumala ebbanga nakugobererako nga bw'oyimirira n'ogamba abantu nti tebaggwamu maanyi basigale nga bakola. Nyimirira niŋŋamba nti oyo mumuwulirize totemya kuba mmanyi olugendo lwo ne wootuuse. Essanyu erya nnamaddala liri wano ffe twaliko abaavu balonkupe era nga ffe tumanyi nga nze mmanyi ekizibu kyange kyenna kyokka kyakubulwa ssente naye kyandowoozesanga bwe kityo bwali buto. Kati munnange angoberera bw'obanga olowooza nti ssente z'otalina oba z'olina ze zigenda ozinoonya bwe zirijja zikuwa essanyu oba bw'oba ozirina ze zikuwa essanyu zokka okyali muto. Nze namala kula okutegeera nti waliwo ebintu bye nnina okwenyigiramu ate bimpa essanyu kubanga waliwo ssente ze naloota Katonda nannyamba nandaga we ziri era ne ŋŋenda oba oli awo ne nzijjawo ne saafuna ssanyu lyankomeredde. Omusajja omu we yagambira be kind wherever you go kubanga buli muntu gw'osanga alina by'ayitamu. Omwana ayimba oluyimba n'agamba nti
okaaba ebizibu lekera okubikaaba kuba gogenza okubikaabira bamugambye nti omusaayi gwe gwafudde alina okugukyusa gogenza okukaabira ebizibu alina maama we mulwadde aliko kateetera agenda kufa gwokaabira ebizibu ye n'abaana be n'omukyala basuze enjala ate bagenda kugisiiba gwokaabira ebizibu alina ebinene kansa amuluma talina nagwagamba talina gweyabiza so beera n'ekisa buli woogenda kubanga buli gwolaba alina ebizibu kati gwatanakula kankubuulire soko neetegereze ntunuzaamu kamera gwe atanakula kankubuulire kuba naye naliko omuto nga nakula myaka naye ng'ebirowoozo byange bito kankubuulire ekigambo kino essanyu terisangibwa mu sseerezi ogenda kufuna kubanga bw'olemerako n'okola ennyo ogenda kuzifuna naye kankukakase essanyu era woogenda odijja ogenda dijjawa ono labongo gwolaba be bamu ku bannayuganda abatono abamiima ku ssanyu gwe ali eyo atagaba lyotalifuna ono labongo gwolaba kyakola kino n'akuŋŋaanya abaana basobola mu busobozi bwe wadde ng'abamusinga obugagga bangi awo nno wajja essanyu ery'omuyiika essanyu eryo litaliko na buyinika n'alwala katonda nno olwaleeta malayika ze nezimubudaabuda kuba zimanyi nti oyo omuntu oyo sitaani gwakutteko alina omugaso kale no kankutegeeze omubuuzizza essanyu eryannamaddala ekisooka okwagala liri mu kwagala naye ebiseera ebimu twagala abantu mu mitima naye ne batakitegeera nti tubaagala kale olumu okwagala okubeera muli munda n'okulemezaamu si kabonero kankukulala nti ddala kituufu olw'okuba oyagala ojja kufuna essanyu naye waliwo ebintu by'oyinza okukola ne biraga nti oyagala abantu mu nsi boogera bajja kwogera bwe banalaba ng'okola obulungi bajja kwogera naye gwe oba oyagala okufuna essanyu baako ekikolwa ekyokuyamba kiwennyigiramu baako gw'oyamba osobolera ddala ate katonda wabakuwadde ssente baako abaana 3 4 5 6 boyamba kubanga Uganda erina obukadde bw'abaana obusukka ne mu 2 kati oba oyambye 5 teseeza nti ensi yonna ogiyambye wadde ng'abantu abalaba n'amaaso agagamu ettaka bo bajja kulowooza nti ensi yonna ogikutte n'ogiyamba nedda nga gwe munnayuganda naawe baako olulimbi lw'ogamba nti kaakati nze ngenda kulima wano naawe baako kyogamba nti kati kankole kano bwe ndiva mu ensi eri njijukira nti nakola kino nkukakasa obanga olina omuntu gw'oyamba tosobola kubulwa ssanyu songa lwaki osanga abantu ng'amaze emyaka 4 asomesa olowooza basomesa olw'okuba bafuna ssente nnyingi nedda basomesa olw'okuba mu P6 waliwo omwana asobola okufuna obuna kakati amulindiridde ajje mu P7 amusomese afune obuna abanga abivaako naga naye abaana bange mu P4 naye abaana bange mu P4 bennindirira abalinze mu P7 bwe batuuka era nabo abasomese bafune obuna yensonga lwaki muwulira nti abasomesa tebakaddiwa olw'okuba balina kiri kye bawulira essanyu liri omwana najja nga tamanyi linnya lye n'atandika okuliwandiika omwana najja nga tamanyi wadde eya a n'atandika okwogera a paka ku Z tamanyi wadde akazungu n'atandika okukoogera ng'otunulira abasomesa abakusomesa oyinza n'okwewuunya ate omusomesa yakusomesa bwayimirira wayi nayo n'oyimirirawo gwe bayita muzeeyi ate nga ye bamuyita muvubuka liri essanyu kuwadde example entonotono ey'abasomesa nti tebakaddiwa olw'okuba basanyufu waliwo abantu betulabye olw'okuba tetwabasomesa kye bayita ssanyu bafuna emisaala $45 million 3 million mmeka niye omusanga akaaba amafuta simanyi emmotoka bannange emmotoka egenda mu mafuta ga $7,000 afuna obukadde 4 naye amafuta ag'$7,000 kifuuse ekizibu ensi yonna negenda ate stand still kubanga omugagga anoonya amafuta ga $7,000 bw'oba obadde mu bagagga gwe labongo oli near the music industry, you are within the music industry. Bantu banyo betula ku TV wano nga tubeegombesa naye nga bw'omutuukirira bw'oti mutuufu yawo waliwo empompogoma ennene ezimuli mu mutima nga tayagala na byogera bwana byogera ensajja musekerera naye nga the reality is tali buloko. The reality is ni bwana abeera mu music industry emyaka 2 tagenda kuzimba nyumba nga kyalagako ngoye zayambala n'emmotoka gy'avuga n'obuntu obulinga obwo. He is living to impress other people. But thank you so much because you became real. So nsibuko y'essanyu nga maliza ku nsonga eyo yakwagala okwagala ng'olina omuntu gw'oyamba oba ng'olina service that you engage in. Service eyo okulaba ng'omuntu abadde afa n'omuwonya. Omuntu abadde bagamba talina abagezi
nobaka ebigambo by'omugamba n'afuuka omugezi. Omuntu ayinza okuba aba tamanyi bitabo byakusoma n'omugamba soma ekitabo kino kola booti ojja kuvuunuka ekintu ekyo. Naye ekitattanye eggwanga lino ye selfishness eri bannabyabufuzi abaweereza. Olaba naffe abagenda ku maduuka okugula ebintu oba mu supermarket naye naffe tulina ebintu bye twenyigiramu. Omuntu n'agamba naye omusajja oyo wadde azze kuwagira supermarket eno ekintu kyenjigiddemu nga kya ttima. So tulina ettima mu Uganda ate kituse. Ate abazungu betugoberera banasajja bakyali ku nnono zaabwe beeyagala. Genda olaba Abawarabu beebereramu. Tunuulira amawanga wano agatuyiseeko agasukkulumye oba mu ggwanga oba ewalala beebereramu. Waliwo eggwanga wano lyogamba nti oyo oli bw'ava mu kyalo n'asisinkana munne mu kibuga ne waaba asula mu kazigo nga talina kitanda mugamba jangu we bakawuka kutiya tuyiye ffenna. Obanga oli mu ggwanga ng'eggwanga lyo balivuma obanga lyalemera emabega mwetunulemu. Ekibalemeza emabega buteebereramu. Okwebereramu gwe mukwano. Kwe kwebereramu nti nguze kakasooli naawe njala ekuluma kankumenyereko. Ka ice water nkaguze naawe nnyonda ekuluma omusala gubadde gwaka ebiseera ebyo. Kwatako ka ice nywako nange teraako mu kakopo nyweko. Ebintu ebituswaza ate munne ebyo byatukuzanga. Bitwakulirako. Ebintu ebiswaza kati tibanampulira batanga nga ngambye nti sina mu 10. Omuntu ayinza okufiira mu nnyumba muziga eyo gy'abeera eyo empereero eyo nga mubutuufu talina ssente naye nga yeekweka mu nju. Yeekweka ng'ekimwekwesa si nsolo mpologoma si njovu oba ensolo ez'omu nsiko nti ze zimulemeseza zimuteeze ze zimulemeseza okufuluma enju wabula nga atya nalina akasente naye naggwamu bajja kuseka bajja kunsekerera ne yeekweka ng'afuluma kiro n'abasisinkana. So omukwano nga twolekera ebyobufuzi n'ebintu ebitutematomamu n'ebintu ebiringa ebyo bitwafuula bizinesi. Omukwano kyesinga obukulu. Bongo Charity Foundation siye biliyoni siye mugagga asinga oyinza okuba tolina biliyoniya oba miliyoniya naye olw'okuba twakusomesa ennono zino ate nayo n'otwala principles zaffe twakusomesa teweetaaga kuba na ssente nnyingi kuliisa baana 10. Teweetaaga kubanga gwe osinga okusuuza ssente mu bisenge okubaako abantu boolabirira oba okwagala eggwanga lyo. Tulabye abantu bangi nnyo nga bafuna ssente baziteeka ne mu bisenge byabwe gye zisula naye nga bw'omubuuza muntu kigobeereddewo ajja kugamba nze njagala abantu oba nina bembeerawo naye temubalaba. Puliisi ne bw'oba toleese kamera naye baako ddala ensi ejja kyogera nti mutuufu MP yakoledde abantu be. Ne bw'ogenda mu bifo byonna abasajja abamu gye bakiikirira butuufu abalonzi ababateekayo bali disappointed. Ate ng'omuntu wa bulijjo gwe muyita owa bulijjo bw'ojja gwe bagenda n'oyogeranga bwenjogeranga ennyonza nga malayika n'omusuubiza ensi n'eggulu ajja genda ku ballot box atekemu akaruke ng'akutiikinze bagenda Busiro South 226 kubanga akwesize. Ne naawe bw'ogenda n'obeera blinded with money ne deals eziri date. Mutuufu omuntu wa wansi ono alowooza nti ye byagaana oba mumazeemu amaanyi. Twagale ate okwagala kuva mu mitima gino ne tugenda ne tubaako ebintu bye tukola ebirabikako okwolesa okwagala kwaffe. So ensibuko y'essanyu erya nnamaddala buweereza n'oweereza nga totunuulidde akutunuulidde. Mu Bayibuli egamba nti bw'oba n'omukolo gwo ogwa ddyo tokkiriza guno gwa kkono okukola ki kutegeera kubanga ogabye ng'ova ku ntobo ya mutima gwo. Essaawa zino omuntu bw'agaba ne tutaleeta kamera kumwogerako agamba mukomyewo ebintu byange bwe munaaleeta kamera n'abibaddiza awo tubanga bwe tutuuse Uganda eri matigga era tugenda okusaba nga tuvudde wano olunaku olwaleero twegayirire Katonda ataase ensi eno okwagala nga ate wenyigidde mbikola ebiraga okwagala yensibuko y'essanyu. Kigezeeko muganda wange ampuliriza mwanyinaza ampuliriza kigezeeko ojja kulaba essanyu ly'otalabe mu ssente z'okuŋŋaanyiriza bbanga lyonna. Weewaawo awo nno wenjagala okutwalira omukisa guno okwebaza madamu Samalise Kabembe Mama Jackie Mirembe Olivia Nanyange Mama Matthew
Mama Jenny n'abalala bonna batugoberera era abeewaddeyo okuyimirira n'obuweereza buno. Jjajja Alice nkwagala nnyo, mukyala Ndagire nkwagala nnyo, n'abalala Papa Walusimbi weebale nnyo, Mukama akutuweera omukisa. Nko Kalimu mbaagala nnyo banna. Gwe muganda wange era nnyongera okukujjukiza nti essanyu era namaddala limukuwaayo, liri mu kwagala. Tosobola kwagala nga tolaze. Gwe muganda wange bw'oba ddala oyagala kirage. Tulekerawo okwagalira ku mitima nga Ssekabagenda bw'atugambye. Tulekerawo okusuutasuuta omukwano gwaffe naye nga ddala ebikolwa tebirinawo ebirabikira. Tuli mu John olwali mwe tusinzidde. John ye Yokaana. Tusinzidde mu Yokaana leero. Yokaana 15:12. Katonda yatugamba twagale ate n'akitulaga. Gwe muganda wange ezo ssente n'ebizimbe by'olaajanira, amataka g'olaajanira n'obba buli ttaka n'ovumulula ebizimbe ebyenkananga Titanic n'ebirala obunene, bw'olifa toligenda nabyo. Bajja kukuteeka mu bitooke, oliba tonda kutukako na nsingo. Ng'abamu ku bantu abali bakyasinza obutakwagala babiwasiriza mu bakazi baabwe. Kiki tugenda nakyo? Ogw'omukwano ogwa nnamaddala gugenda otuwerekera paka ku ntaana yaffe. Bwe gugenda otuwerekera paka bwe tufuutuka mu ntaana zaffe, olwo ne tweyongerayo okuddamu ebibuuzo mu kkooti etali baamunguzi na kwekubiira. Tuddemu ebibuuzo muganda wange ebirifaananga bwe biti. Bwe nakuwa obulamu wabukozesa otya? Bwe nakutona mu kifaananyi kyange wakikozesa otya? Bwe najja gy'oli wampa amazzi oba wangoba?